Jebbi mpulira njagala kufa. Jebbi ono baby Deo. Ampulira. Nkuwulira tekigambo. Bambi njagala kufa. Ndi mu vibe ez'okufa naye ng'ebyaddala njagala kafa. Ate nfe nga nfudde ne bakyali bange mikwano gyange abantegeera ye Jebbi. That's why mpulira njagala kufa. Na nina kusembayo nga njogedde naawe. Era ndisembayo nga njogedde naawe mu kufa kwange. Nange mpulira njagala kufa Jebbi. Nze kati nze neesabira okufa mpulira I need to rest in peace. Mpumule mirembe. For sure. Kati bino ebintu oyinza obitwala ng'omuntu n'essaawa ze tulimu zino ssaawa 8 zigenda mu 9 mpulira njagala kufa. Naye mu kufa kwange Jebbi njagala kufa nga njugira n'abantu abanjagala n'abantegeera. Nange be nnina ye ggwe. Naye mpulira I need to rest in peace. Ate nvuddeyo emabega maama w'abaana ye mugambi n'ebyapa n'ettaka lyange. Waliwo n'ekyapa ky'ettaka lino nalisasudde lyawedde liri mpigi. So nabe mugambi nkaabye olunaku lwaleero. Naye amazzi gagampedde mu kiwanga nakati ne mu kugaaba. Naye mpulira njagala kufa maani. I need to rest in peace. Munnange mpumule mirembe. Si lwakuba nti embeera entabukidde. I have cash money. Even I have cash money. Era bw'oba osobola vuga enkya piki yo ojje wano. Nga sinnafa olabe cash money gwe nina mwogi mwogi. Cash money. Ogenda musanga nga waddala. Naye I need to rest in peace. Kale mpumule mirembe nga nange nzikakkanye. Kyova olaba kati njogera ne bakyali bange. Kati nsiibula I need to rest in peace. Mpulira njagala kufa. Nkubidde kabaata mukubidde emabega namukubidde essaawa zabadde ssaawa nga 2. In fact namukubidde kabaata kati awo tunyumya. Ndi mu maziga nene kabaata namukubidde nkugambye olunaku lwaleero mpulira I need to rest in peace. Kati kabaata namukubidde essaawa zabadde nga 4. Kabaata nebimugamba. Naye ye teyategedde ngenda kufa ntya. Naye mu bantu benjagala bambi ne kabaata mwagala. Kyekyamunkubizizza essimu nasoosere mukubira ku ssimu eyasoose bambi. Kakati kabaata ne munonya ne ku ssimu ey'okubiri n'ebyabaddewo ebyate emabega ku ssaawa 4. Emabega ku ssaawa 4. Ate nga tetunaddeyo mabega nasiimudde ennyumba yange. Twayogedde ndi mu kusiimula nnyumba ng'essimu twogerere ku kutu n'amaziga gampitamu. Naye I need to rest in peace. Nga nsibula bakyali bange benjagala mulamu. Twayogedde byonna ne kugamba no nze nkuba nakyeyo ate nga nkikuba mu maka gange. Even I have money, nze ndi rich man. I have cash money. Nina byonna. Kale Katonda byantondera okuba nabyo ku nsi munnange yabimpa. No. I need to rest in peace. Ngaze. Kati
obwo obudde bwe twabaddemu emisana twayogedde n'enkwerekereza nga naawe okooye nange nkooye gw'omanye essaawa ze nayogedde naawe ejjebbi emisana ojja kujjukira nga kigambo kimu ku kimu naye I need to rest in peace nga siina nsonga nti kino kyekinneme naye ate era ensonga njirina kati eno ensonga ate yegenda yejagaza nze nve mu nsi muno kyova olaba y'ensonga ate gwe nino gigamba yeggwe jjebbi naye ŋŋambye leero mukazi wange njogedde naye essaawa zibadde 3 oyo ssaawa 3 hours akaabye akoze byonna naye I need to rest kale mpummule kubanga byonna mbikoze bwe tuba tunoonya ssente nzirina tuziwa n'ono omwana ne batubba naye byonna mbirina even ayavu era singa osobola n'okuvuga piki yo nga bwe wandeeta wano ayavu kati essimu yo bwendeddamu okuvaako nga nywa firidani naye nga siiyo yevaako eriyo bwevaako nze simanyi lwaki simabuukabuukako kati eno essimu yo bweba ewakanya okwetta kwange nze naguze ne firidani waguze ki obutwa buyita firidani sibuuliranga nako bwe ngenda okunywa mwana bisoko biveeko kati tu kati waliwo naye ng'okimanyi oli mukundo kyalinga mwana ate bwojobbiwulira kyobola nkugamba rikoodi zizi bino bigambo olaidde omwana oli kunta kyalinga mbongo anti labayo kyende kugamba kati oyagala kugamba nti omusajja yampa akadde nangamba nti yafunye ne firidani kibi mwana naye kyabirikodinga kati era tolibimanya kati oliwulira eyesse omulala nga yesse anywedde firidani bamunywa bunywi kati nange nakafunya akakipa ka firidani wulira gy'oli wejede twakomye olina kugula bbiya kati ulya byewaguze ebyaki ebya firidani anti bonywa kalya kati kansoke nkubulira singa waki waguzeemu viini ogambye ta kati viini ye wamunywako ata oli viini gwe bagaba mu kyaki ku kagaati kati abakola viini nebya viini ne mukoowa nga tatamiiza naye ng'ate mwenge kuba muyinza okuba kati oyo firidani wo wamuguze lwakuba tomunywangako kati viini bade nyaga kati nkulondereyo ebirala kati viini wayini kati bali abasajja bakola viini be basinga okutamiira naye bateekawo okumanya viini atamiiza ali 40% ye viini era bamukoza mu kagaati tebaagala kutamiiza nnyo gwe ndiga kati eyo viini gwe ŋŋambye buli kimu nkimanyi muganda wange nze kyobuuza kimanyi kati viini akuba nnyo viini omumanyi kibayita viini nkugambye namba n'omukwata n'onywa munywe nga tomukozezza kati abaseredooti babayita abaseredooti abaseredooti beeyagaliza ebyamasanyu esimu ero gy'okozesezza ebyabantu baliwo mugezaako kukubira
Ni wallahi mwana. Mwana jebbize ngenda kwetta. Nze tigenda kufa musujja naye ngenda kwetta maani abantu balina. Leo. Sure, Kakati. Ntegedde. Kubanga ekigenda okunettisa yavu kashimani. Naye ne beefa ssente zange tebankolera nze byenjagala. Anti deo sibe basembayo. Omuntu kokera enkyano wasetezo n'atabikola si abasemba ate si alina okusalirawo like si alina okuleeta okusalawo kw'obulamu ng'okitegeera. Anze obulamu bwange kati tebukyalina mugaso ku nze kati nze kati akali gwe buyinza oba tebulina mugaso ku gwe ate ffe kati mbaaga zaaki kati kiba kibuuzo mbaaga zaaki Leo. Kati watiifu kibuuzo nti bantu mbaaga zaaki tebampadde budde tebawuliriza bye mbagambye anti tebasiimye tebakoze kibayita to appreciate. Anti dewo program yetubadde tubala twakagitandika osegera ati gwe jebbi tolina musango kyokoze kyobulaba nkugamba ebigambo bintu n'okubirikodinga birikoodinga kati nze nentuka nenkugamba nti ngamba kyenkoze okunyumya wali eri nga ndi mu kofini nga gwobateeramu buteesi record this one ebyogera biruma naawe records obuugaane nga naawe tonjagadde golowooza nnimba ate kati olowooza ki lwaki mba ndowooza ebyo naye kyenkugamba nkitegeeza I'm not pretend obulamu bw'okupretendinga bubi kirungi kupretendinga mu bulamu obwo ng'ogamba nti oli kino ng'ate tokiri nti oli w'amaanyi ng'ate oli munafu jebbi for example kanjiteeke ku ggwe ate malenjezeeko so you need to record these ones jebbi oli musajja w'amaanyi naye omanyi ekitegeeza okubanga omuntu akuyisaamu amaaso azayujjebbi nga nze bwe nkumanya n'amaanyi go eyakola kawanga yogera bazanga abantu ne bazaagala naye baali bampadde baali bankoledde kimbulamu bwabwe kati ate ngenda kufuuka omuliro mu geyeena kati ngenda bakumira ekyoto mu geyeena akubwekya kakati nze bagendere mbalindirire nga buli ajja asanga nze nakumye ennaali nga mbooca sirina gwensonyiwa n'omu nge manyi kwetandikirako nge manyi buli ajja nga ndaba nti gwe wabikola otya bye nakola ku nzinde kati ŋŋenda kubookya kati ke ŋŋende yennonseka naye ŋŋenda ebya ddala ŋŋenda kwokya bantu abo bwe bawaliyo geyeena nga nze ngisanzeeyo anti bajja kusanga nga nze nasenyadde enku nga mpitirivu gwayokya nga buli ajja ŋŋamba gwe wakikola otya eyakikola obulungi nga ŋŋamba yansanzeeyo nga mugamba gwe dda wali tolina buzibu kati ŋŋenda kuba kuba ennaali ate mugenda kati wenjagala okgenda ebya ddala nno bo balowooza nsaaga naye kisaaga muzajja gwe olina ebibuuzi byange wulira byoyogera ate nkubye layini endala ate otandika okwogera ebigambo
omwana lwaki oyogera ng'atalina maanyi? omwana kiki oli otudde ku nnyimba zange wulira by'oyogera. kati mbudaabuda nno waliwo kye bayita okubudaabuda omuntu naye nze ŋŋenda kwetta gye bibaddaako oba mugambye ebiki yamanyi naye nze ŋŋenda nno nno ŋŋenda kyova olaba nkunoonya n'ekirozi zino saawa tulina mu 10 oba 9 kitegeeza gwe wantegeera nange nenkutegeera abalala bafuluuta mbitegeera. naye gumanyi okuba nga olinde kyaliwo mukubaganya birowoozo ate byakwetta